Mutabani w'omusumba Robert Kayanja ne Pastor Jessica Kayanja yatandise ku lugendo lwe olw'okugenda mu bufumbo obw'okufuna anaamutokoseza ettooke. Era nga yagenze okulaba nga kala zammwe kati enjeru zakubuusabuusibwa. Mwina kusooka kukola kuyita testi. Kati luli tulina okukola jukira tulina okukola HIV test. Okole test ya nalubiri. Okole test ya bulwadde ki obuli awo bwe batugamba okebera ennyo. Test zilinganga nnyatu pipa bali responsible va muffe. Nga oyina okugenda n'okebeza omuntu yonna byetaaga musaayi na kufumitibwa. Kati ate ne test yazzeeko endala omuntu mweru oba yeeyerusa. Mwe mujja okuva ndowooza ziri cancer, skin cancer. Eno jjanjaba omuntu akamufuna. Ogenda omujjanja epaka lwolifu. Maze okukuba ebirayiro. Agamba kagende ku kala gy'amanyi teekola ki. Teebuusibwe buusibwe. Yeyo yennyini. Era okukakana ng'afunye muzungu. Yafunye muzungu era. Madde nsanyuse. Olunaku olw'ejjo. Nga ndowooza baatulowoozesaako. Olunaku olw'ejjo Robert Kayanja Junior yayanjudde. Mukyalo mu maka g'abazadde be Robert Kayanja ne Jessica Kayanja. Mukyala yayanjula. Ange kati wulira gye nkugamba sinnatamiira. Robert Kayanja Junior yayanjudde fiyansi we mu bakadde be. Era n'abagamba mama ne taata yono gwe antwala. Gwe ntwala. Kati wasazeewo kikyukira edda. Because ze kutwala ewaffe ngamba mama ne taata wuno omwami wange. Katindo antwala soko mpaka antu akuba bakasaze bulungi era abazadde ne bababuza ebintu mubiri ne bambuza hafi ebintu tubirye kubanga bwe tujja wano mu wango bwaffe abakoddomi saidi y'omwami bajja ne ku mulyango ne basaba okuyingira saidi ya mkyala yasabye ndi ffe abatuuze be Latvia ne America ffe be mwawandiikira ebbaluwa ennaku z'omwezi bwe ffe tuzze omwana mwayagala ne babakkiriza abo balaba abazungu balaba nga batuuka twagala kwebaza Caviton Music Caviton weebale nnyo weebale ddala omukolo munange gwe wagubaddeko wekka era kati bifaananyi tulina bikozesa mu mateeka nga tulina kyakoze naye nga Caviton YouTube channel yakoze emboozi eno kaakati nga boolaba omukoddomi alinze abamunonye be bano omusajja nzaala ya Latvia omukazi nzaala ya America yafulumye mu njula akyusa amakanzu yabanange mu Uganda eno President Museveni byota yebukedi ati wabimanya ne bino bigwanga mu ebirinze enkubuulira osana wakola ekiro n'emisana nga tumanya wadde shift amaze nga president w'ekyono w'emisana ekwakirako ebyekiro bibeera president n'atabimanya ng'akooye nkituufu mwana gw'amagezi gali kunzitako kakali no munnange nga bw'oyinza okulaba awo ng'abakoddomi abakyala abagole nga basaba bakkirizibwe okuyingira mu maka era abo nga wala abakulembedde ye mukyalo mu America ne bbaawe kati ekirala ekyabaddeyo ye Sezaala okugwa mukamwana mu kifuba era omwana we yangambidde nti abatugamba nti no ogwa Sezaala mu gundi okankana Pastor Kayanja akankana wa ali kumpi kirabika wamaanu banterezezza bakutereza ono ye yabadde omusajja aliwa kati mwekimugerako mulimu kujungula kitiibwa ky'abasajja sayima okwata ku tata patu mu ngalo nomwa taata munange weebale kati wano nfunye ate sibe bazze naye kyenalowoozezza kiri kimu yoona omugole waffe kyenalowoozezza kiri kimu nti engeri ndoza gye kitali mu buwangwa bwa bano ndoza family ya Pastor Kayanja they wanted to create something that looks like okwanjula but practically this wasn't kwanjula but ndowooza omanyi ebintu bibeerawo nga kyafuuka nti tukola ebintu naye nga tetumanyi makulu gaabyo wansi kati kyova tutuusa ne ku extend essaawa zino n'osanga nga kati okukyala amakulu g'okukyala bwala temukola ki temugamanyi kyova ndi kati essaawa zino okukyala kufaanana ng'okuki twali tugamanyi mpaka emwatandika otukubirayo okwanjula
ozalira abaana basatu ku kukyala nogawaye katukugire rumu andi nalaba amakulu g'okukyala it's not about birabo kyokka ate nsobola eta fuso y'obirabo but focus teri ku birabo tinsobola okujja n'enkuba byonna gwe byoya biwandyagadde ndeete mu kukyalako naye focus tebeera ku ki actually mu kukyala tebabuuzaako nti ebintu tubirye nti tusobola bira ne biyita emmanju ba ne bikola ki ne bibeera naye nga byo byakoze ekibyaze kubanga omulama gubeera gwa senga kwongera kumanya muki mulenzi tegwina kubaako bantu bangi lwa nsonga nti we mubeera abangi nja kutya okwogera naye tubeera abatono nja kwogera kuba kimanyi bikoma muki awo mu nnyumba mu ddiiro awo osobola n'okumanya nti buno obufumbo busoboka senga wayinza okutambuza nagamba nti gwe mutabani waani mwami gundi omumanyi era oba actually ensonga esinga obukulu ku kukyala kujja gwe kusaba senga omutume agende ewa kuzimba luganda lwa gwe ne senga akutegeera manyi nti mutabani wange asobola kugenda wa taata akunnyonnyolere nga kyannyonnyolera kikola ki kale ekibuzo nti bwe tugenda nga tuli mu tenti senga ogenda kwogera basenga tavaawo awo mu kukyala banendeetera gundi muli mutya wasoma nange nasoma omuntu okyalira omuntu ne mu nyumba kakati amakulu we gagenda nga gavaawo tandika okwegiza kitya kakizozendoza ye problemu ya kino nti abantu bakyamanyi mugaso gwakwanjira gwegukola ki gweguliwa kubanza endoza nayo bandikiskipinze the fact that nti okwanjira kuli mu culture yaffe yabaganda nga owasa muganda nti mu bazungu kyate tukikola ki kati ne baleetawo ekyagala okufaanana okwanjula naye ate bw'okiyingira ennyo ekizibu okunnyinnyonnyola kikuba omulenzi nti bw'okigenda ebuziba kimanyiza kikubya omuki omulenzi kubanga omulenzi ayanjula tayanjula ayanjulwa sooka otuwa omukolo nga we gwabadde kale We are the ones that received the you sent to us in USA and Latvia. We are the ones that received the letter you sent to us in USA and Latvia when your handsome son had seen our beautiful daughter, and that's the reason why we're here. If you allow us to join you, you'll get to know the details and the reasons why we're here. That is quite surprising because I don't remember receiving any letter. Maybe perhaps, my brother, Mr. Myenga here received a letter. I don't remember receiving any. I think our elder brother received a letter. Who's that? Pastor Kayanja. Is that the letter that came from Latvia? Yes, that's the one. When was that? There were two letters, one from Latvia and one from USA. Let's just clarify that. But if those are the letters, I think they were received by our elder brother. Let me just clarify that for my brother here. Yeah, it's true. It's true. Received the letters. Right. You're most welcome. Okay. It appears that you are expected guests and would like to invite you in. Honestly, I don't have enough words to express my gratitude to Pastor Robert Kayanja and Jessica Kayanja. You have been an answered prayer, kind of in-laws that I wanted, the kind of grandparents I wanted for my children. So I just thank you for the people that you are, not only us in this room, but to millions of people and nations across the world. So I just honor you, and I thank you for who you are. I love you guys dearly. Okukyala kiryanga kubuuza. Okubuuza tekuliiko asooka n'okukyala bwe kutyo. Kati bo bazze ne bakyala balabe omulenzi ono atwala muwala waffe avaawa.
kati bwe basazeewo okujja okukyala definitely nga tulina okuyita mikwano gyaffe nti owange omutabani wammwe agenda kuwasa omukyala mu ggwanga bwe riti era abantu abo bajja kati yemu ku nsonga eyo. Ekyokubiri twerabidde nti omwana ow'obuwala n'omwana ow'obulenzi bonna baana kati bw'oba ng'osibula mutabani wo ng'agenda kuwasa era oyita mikwano gyo n'abantu abamumanyi n'omusiibula bulungi. We are the ones that received the letter you sent to us in USA and Latin. Kale ndowooza amanyi ensi eno nga tugenze mu software software abeerako yatandika ne bagenda nga bamu upgrading siri mu position egamba nti maybe something tusobola oku upgradingibwa ekyo siri mu position yakyo naye kyetulina okusooka okukkirizaako nti nno bano bazungu oba ontegeera tebakirina kakati mu kaseera nga gwe muddugavu ekisooka famire Pastor Kayanja esobola kusitula kameka ogenda eri banjulwe era nebandisituse bagenda eri bo bakirina tebakirina oba ontegeera kubanga notumbe bitwandire tulina mbaga kati ndowooza Pastor Kayanja kyayogeddeko kyekya baali bazze kutukyalira kati ndowooza kyetwandibadde tutekamu kati nga kino I think kikyadde kituufu kimala kuba kirabisa kiba kitubanga abakyusiza obukyusa nti ab'omulenzi be bajja kati ab'omuwala be bazze ekyo nze twali tukireka ne kubeera kukyane ne twolesa obuwangwa obwaffe oba ontegeera nti bano baana abanka bajje bakubuuzeeko kati ffe twali tulina okusigala ku buwangwa obwaffe ne tubunyweza kubanga babadde bazze okukyalira ffe I think he's right nga bagambye okubuuza tekulimu kusooka anybody asobola okukola okusooka naye kakati ffe twali tulina okunyweza ekyaffe ne batusanga tuli mu makanzu omwana w'obuwala mu ngeri yonna oba muzungu asi muzungu tagwa sezaala wekifuba ffe twali tulina okunyweza obuwangwa obwaffe kubanga kituufu newe twandituteeri bo tebakirina because let me tell you mu bulamu obwa bulijjo just mu common sense semo togenda leeta amateeka ago mu nyumba yange bw'ogenda ew'omuntu era bwenvaano n'ensalawo tugenda omwami gwenfunye oba muluuli nja tujja following obuwangwa bwabwe yenna akyadde ewuwo alina followinga kikyo kyokoze so ndoza kati ffe twalagayizaamu obwaffe tetwabunywezezza nnyo twali tulina okubaako tulina onyweza esigale nga byaffe ate ye omunsi alinga eyanafuyiza yakoze ekyabwe waawe they hug balenwe naye nga ebyo byonna tubitadde ku mabbali njagala okwebaza omusumba Pastor Robert Kayanja omanyi obufumbo nze nziramu kukibagamba ekisooka webale ku making sure nti mutabani wo omukulu mu famire yo aleese omwana munne nga mukyali wamu ekyo kikulu nnyo weebale nnyo weebalire ddala kubanga ebbanga lyodde ne Pastor Jessica I believe and I understand bingi ebisobodde okubanga badde bisobola okubanga bibaawula naye obanga yasobodde okuleeta omukyala nga muli wamu eyo tutwagala okubeebaza ekyokuli mwebale kukubiriza abaana kufumbirwa nakukola ki kuwasa ennaku zino abantu batandise okufuula obufumbe bw'okuzannyiramu mwebale nnyo mwebalire ddala so ebirala bisobola okuteera along the way bisobola okuteera along the way naye ekyo mwebale kubanga mwakikoze kale over the weekend Alliance yali supposed okuba n'ekivvulu e Dubai n'amisinga ennyonyi 2 namba kakati jjo nkubira omu okubaana e Dubai abamita vibes mubuuza what happened